ababitegeera bazitwale mukuuma bweziva ewa Hajat Saida agent wa URA ewendiwa okuwozaako percentage sebo emusa kwagala nnyo sebo nze nkeberera minisitule ya finance nze mbiraba mu firimu z'aba Nigeria Madam Vice President Jabo Muterekere sebe kachiri isamu okulirana oluzikozi zikulira tebonna mwezo The boys omwavu tajja kola ki abawala mukole mwana muto baby girl Sarah and Abraham Quran ebogerako Bible ebogerako kinajjukirwa Bible eyogerako bantu abo Sarah and Abraham olaba bezudde that's great ekyokubiri nti kibadde tekinaba kubeerawo okulabikako omuwala okuwa omulenzi ekirabo ekiri wonderful like ng'ekyo nga ne taata y'omu ku bakoze ekitata w'omuwala so nti kikulaga nti omwavu oli wakufa ola nnyo otherwise abaana balungi balekere abagagga tojja kusobola okikola otya okubanga buli mukolo onyuma ani designawo ndi mulungi Nalongo Brothers ndi mulungi ate ndi mulungi ate matalinga mikolo kigimendako si mikolo nitubaako ate abantu kyetuliba ku mikolo naye n'obulungi kikulu ndi mulungi beautiful look at me don't check some people's what and what kati abataze ku mukolo baabo bakati emikolo gy'abalondemu emikolo gy'abagagga giba gy'abatono giba gy'abalondemu si bakireerese guno omukolo gwadde gw'abagagga guli very special era abantu baliko balaba bati special si gwa bakireerese si gyema kingi naye olabye essente eri wano eno kibaita sente kola sente olomba kunyumire mukwano gwe yana bagamba networking so your friend that's why kumikolo abako feka mikolo gy'abagagga abagagga kwagala babukola gaŋŋana tubaddeyo bagagga bagagga zibaita sente okola sente yosinkana muve mukulera engala abavubuka abato abaana abawala abato abalowooza nti mujja kukula bakadde tebikyaliyo kati abaana abato babo tebannazaalako tebannakola ki bebawa abalenzi abato ebirabo omulenzi yakuzibwa omuwala yakuzibwa onomulaba nga ate asobola okuba bw'atyo so kikuwa kyakola music omuwulira aliwo si bye bino mbutwali emboozi era newe tulivaawo tulisigala twogerwako Yesu Kristo yakola ebyamagero emyaka 3 nakati wakyamanyi myako so n'olwekyo nti tulibeerawo wetuli ate tulibeerawo era tulyogerwako titwaliwo naye nze ndaba yero yabadde asinga obulungi Obatula ku TV next after here it's time for dinner. We shall have our speeches after dinner. Thank you. Senator Afro Nyo Sara kinakuwa ekisuuzo eyakalabo k'omwami kyalo bamani katamwami kaswiti yadde akapepisi kasita abanga yakuwa omwana omulenzi nsasira omufumbo ng'ali kukololo ng'ali kusiika in Uganda you are suffering alone
Uganda ekunyiga weka. Baby, now